إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. matenda majufuka Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah wekitiibwa nsayiro mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatijjana dini y'Obusiraamu rahmatan lil alamin wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Amma ba'd, abooluganda tubaniriza nate emisomo gyaffe gye tutambuza min silsilati durus al-usbu'iyya lilmuslim al-jadid. Emisomo gyaffe gya buli wiiki egikwatagana ku musiraamu omupya n'omusiraamu omulala agiganyulwamu. Alhamdulillah, twatandika ekitabo kyaffe olunaku olw'okuna nga tusoma ku bikwatagana ku bintu omuntu byalina okumanya ku ddiini y'Obusiraamu. Twakwata ku swala, akwataka ku bukkiriza bw'omuntu, okusiiba, byonna tulina bwe twatuuka nga wewanvu. Twagala kulaba olwaleero omulamwa gwaffe gutandika olwaleero muamalatuka almaliya, muamalatuka ebyengulangana wakati wo n'abantu abalala, ebyobusuubuzi, bizinensi wa ebyesente, byonna byetugenda okubeera nga tutunuulirako era nga tusoma nga twejjukanya abooluganda. Tulina okukimanya nti eddiini y'Obusiraamu yateekawo amateeka agalina okuyambako mu byengulangana n'enkolagana wakati w'abantu. Obusiraamu tebabalekaawo ttayo basuubulagane bakolagane wakati waabwe nga bo bwe bayagala buli kimu. Obusiraamu bwateekawo ebintu lihifdhi huquqihim, kiyambeko okukuuma haki zaabwe n'ebintu byabwe n'okubeera nga abantu baba bulungi nga tebaba na nsonga yonna enyiiza mulala. Kabeere nga omuntu oyo mugagga oba si mugagga. Watusahim fi tamasuki almujtama wa tatawuri wa fihi fi jamii majalati alhaya. Ensonga eno eyambako okuba nti abantu baba bumu nga tebafuna njawukana. Tugenda kulaba amateeka mangi ne principles ez'Obusiraamu bwe zassaawo. Amateeka kugayambeko okubeera nga abantu tebeeryazaamaanya wakati waabwe, tebanyiizaganya wakati waabwe, tebakosagana wakati waabwe nga bali mu kolagana ebyekolagana ey'obusuubuzi. Tujja kulaba ku bintu ebyo era katusooke n'ebintu bino wammanga. Tulina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yalagira abantu okubeera nga bakola. Eddiini y'Obusiraamu eragamba tukakasa tugamba kubanga tulina okukola. Omuntu abeerenga kyalya akijja mu mikono gye, wabula si kusaba abantu na kusabiriza ng'abantu abamu bayinza okukikola. Naye gwe omuntu n'obanga oli omuntu omu nga n'abanga abeerawo mu kusabiriza, tokifaako okukola mulimo ki, naye solonga z'okola okusinga okubanga nga gwe omuntu abeerawo na kusabiriza bantu. Kamogo k'amaanyi, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akatukingirize. Era Obusiraamu bwakuutira nnyo, bwakubiriza nnyo ensonga eyo ne bugirambuula mu bintu bingi oboolyawo ebiyambako ku nsonga eno. Katubeere nga tujoogerako bino. Esooka, faqad naha an su'ali nnaas maadaama al-insaanu qaadiran ala al-amal. Obusiraamu bwagaana abantu okusabiriza ebbambala ng'omuntu alina obusobozi obukola ye mwennyini ng'abulina. Akhbara yani bugamba nti omuntu yenna asabiriza nga atalina obusobozi yakhsir makanata, yeweebula ekitiibwa kyakikakkanya
maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ne maaso g'abantu n'agamba Allah nabbi sallallahu alaihi yatugamba nti mu hadithi entuufu hadithi eyo nga eri mu kitabo kya Imam al-Bukhari ne Imam Muslim nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba la tazalu al-mas'alata bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi maz'ata laham omuntu bamalanga ye mu mbeera za asabiriza aliwo okusabiriza asaba abantu yeye yenze embeera ze okutuusiza ddala Allah wanamugjamu amaaso ekyenyi kye ekibanga tekiri mu nnyama. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة نبي صلى الله عليه وسلم agamba nti yenna afuna ekizibu oba enjala wani mukwata فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله عز وجل أوشك الله به بالغنى أوشك الله له بالغنى naye omuntu ekyo kyetaago n'enjala omuntu agizza mu bantu nga nakusabiriza ekintu ekyo ayinza obutakifuna mu bulungi naye Allah ayinza obutafuna njala naye omuntu agizze wa Allah subhanahu wa ta'ala nga weeragira nti alina kukola nakumusaba amuteerawo amakubo n'obugumiikiriza n'agumiikiriza mu mbeera zonna Allah mu buli mbeera yonna ajja mugaggawaza abeera omugagga. Hadithi rawahu Imam Ahmad ne Abu Dawud. Isoka kullu al-mihan as-sinaiya wal-khadamiyya wal-istithmariyya a'mal mushrifa la aiba fiha ma damat fi nitaq المباحات وقد جاء في الشرع أن الأنبياء كانوا يعملون في مهن أقوامهم المباح جنا ميريمو مينجي نيو ميريمو مينجي جيما فاكتوري businesses wayonna companies jikiriza mu Busiraamu kasebanga jiri mu ango umbrella y'Obusiraamu gye bwabanga bukkiriza era sharia yaffe y'Obusiraamu yatugamba nti al-anbiya baali bakola emirimu gy'abantu baabwe. Example Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yaffe yatujjana eddiini y'Obusiraamu emirimu mingi yagikola, yakolako ku busumu busobozi, yakolako mu bulunzi, nabbi yamagamba mu hadithi entuufu nabbi sallallahu tewali nabbi kujjako nga yalunda yakolako ku bulunzi. Basahaba ne babuuza wa ant nawe nabbi naam kuntu araaha ala qara'id ahli Makkah nazirundanga mu kibuga Makkah embuzi yalundanga ku mbuzi sallallahu alaihi wasallam yalundanga ku mbuzi yakola mu tijara busubuzi byengulangana kale no ekyo nno kikulu ana al-anbiya kanu ya'maluna fi mihani aqwamihim naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ma ba'atha hadithi yeno ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم نبي تول نبي نومغو ياتuma kuno kumsa kuja unga yarunda ku mbuzi إلا رأى الغنم وكان زكريا نجارا وهكذا بقية الأنبياء كانوا يعملون في أمثال تلك المهن. زنبي زكريا كولا كوبيا carpentry kubajja nabal nebirala bingi bannabbi babikolanga ebyo. Ekyo kyokusatu anna man ahsana niyatahu fi amalihi yuridu al-infaq ala nafsihi wa ailatihi wa kaffihim an ihtiyaj lin-nas wa nafi al-muhtajin kana ma'jura ala amalihi wa ijtihadi. Mazima yenna alongosa intention ye nakola mu mulimu gwe gonna oba ali mu business oba yajja kukola bweru nalongosa intention ye nga mu butuufu ekigendererwa kye kubeera nga afuna ssente alabirire abantu b'amakage alabirire abeere nga agasa n'abantu abalala aweza for example nze njagala nnyo okuba omugagga
mberenga nsoloka ku zaka nange mberenga ngasa first of all mberenga empaje yokubiri njituuki eyokusatu njituukiriza n'okugasa abantu abalala ekyo nno kirungi nnyo tulabe nti obusiraamu bwagana okusabiriza era omuntu alina okukola tulaba nti emirimu gyonna egiriwo mirungi era abantu bagikole gya businesses ma factory companies mukole bamala ngo obusiraamu nga tunalaba nti byonna ebirimu munda obusiraamu bwabikkiriza okukola ekirala nti byonna omuntu alongoosa nniya ye Allah amwanguyiza nabeera nga atuuka ku bulungi intention ye nebanga yakulongoosa na kuliisa abantu be si kusabiriza na kutuula butuuzi waka na kwebaka ekyo obusiraamu bukivumirira tulina okugamba waliwo principle y'obusiraamu gye twagala okulaba principle eno kaiteeka likulu nnyo al aslu fi lmuamalat al hil nti ensibuko oba omusingi gw'ebintu byetukolagana nabyo mu bwa bizinensi biki byonna ensibuko nti bikkirizibwa okujjako obusiraamu bwe byajja ne bunokolayo ne byogerwako obusiraamu nga bwabyogerwako byabogerako nti byo bina wano wamanga byo bikyamu temubikolaki temubikozesa mu busobozi bwammwe kyoba bino wammanga temubikolanga tujja kulaba maaso eyo next week inshallah tulabe al muharram lidhati nebira nekira al muharram li kasbihi ebintu tujja kulaba ebintu nga Allah subhanahu wa ta'ala dini yafe y'obusiraamu byo byennyini ebyo ebintu Allah yabigaana tetubikola mu obusuubuzi ate tulabira nga byo Allah yabigaana obidini y'obusiraamu yabigaana lwakuba nti waliwo amakubo agazzeewo nga si marungi nekireetera okubanga dini y'obusiraamu ebigaana tujja kubeera nga inshallah tukomaawo tusaba Allah atuwanguyirize n'ebyo musubscribinga tu channel yaffe mubuuze ebibuuzo byaffe. Our number is telephone number 0551702495. Subscribe and share to our channel. Comment buuza ekibuuzo kyonna oberenga oyanukulwa tuliwo kubeeranga tubaweereza enamba yaffe kweli WhatsApp 0551702495. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.